Kadama fuba nnyo wangula omutima gwa bossi w'omukyala. Obulamu bugenda kutererera. Kadama ono mwana Kenya ye yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. N'agamba nti Kadama, kola ekisoboka kyonna ng'otuuse mu maka g'omufirisuuti olabe ng'owangula omutima gwa madamu. N'agamba nti madamu ono w'owangula omutima gwe n'abeera nga akwagala, abaana bagenda kwagala era bagenda kuwa respect. Omusajja agenda kwagala singa omukyala aba akwagala. Era n'ayongerako n'agamba nti tosobola kulaba nnaku yonna mu kiyumba ky'omufirisuuti singa omukyala aba akwagala. Era ye n'agamba nti amanyi n'okeera ku makya n'azuukuka n'abuuza ku mukama we, bw'amala omubuuzaako n'amugamba nakuloose. Nakuloose agambye olina oteekamuko n'okulimba. Mbu n'agamba mukama we mbu yamuloose. Nga we mugenda okuwulira mu vidiyo eno, ngenda kubanjizannya eri mu Luzungu n'Oluswayiri naye osobola okulutegeera. Gw'oyogera ki ku nsonga eno? Ewaka omukyala bw'owangula omutima gwe n'abeera nga ye akwagala, nga yakusiima, kituufu obulamu buba butambula bulungi? Mulimu abamu bavudde ne bagamba nedda abo abantu bapretendinga, ne wogamba nti simanya ng'owangula omutima gwe bakyuka. Mu comment section byebimu ku bibaddeyo. Abalala ne bagamba mbabuulire mu nnyumba y'omufirisuuti kyetaaga okulimba. Waliwo w'olina okulimba osobole okuyitawo. Waliwo w'olina okwerwazaako ko basobole okugamba oddeyoko okwebaka. Abamu ne bagamba w'owangula omutima gwa bossi omukyala ne w'omulimba nti oli mulwadde, akugamba ddayo weebake kubanga ye akwagala. Gwamma mu comment section awo kiki ky'oyogera ku nsonga eno? Nze ngenda kutestifyinga amazima gali nti bossi omukyala ewaka waakwagala, ebintu bigenda kutambula bulungi. Naye bossi omukyala ewaka waakukyawa, embeera egenda kuba mbi. Omwana buli kyanakuwayiriza bossi ng'ayomba agamba kituufu. Ye bannange kukikwatagana n'omusajja ne wanaaba akutedde ku kasimayiro ne wanaaba mukwano oyinza okukola naye ng'okolera ku mbirigo. Nze bwe natuuka mu nnyumba y'omufirisuuti mu 2021 nagamba mukama wano wentuuse njagala mpisibwe nga mwana. I testify era mukama muweera obujulizi. Nayisibwa nga mwana. Nayisibwa nga mwana, omukazi yanjagala. Omukazi yanjagala, abaana ne banjagala, ne bampa respect. Nze omwana teyansongamukko ku mumwa. Era yali omu eyali agezaako ko okunsongamukko omumwa 2021. Yali by then omwana oyo yali wa myaka ndooza gy'alinganga 7. Yali asaba kanzu ye. Jjukira babeera n'engoye nnyingi naye abeerako olugoye lumu lwe yeesibamu. Kati omwana asaba ekkanzu nali nagyozeza naye nga sinnagigolola. N'alyoka ndeekaanira 6 years. Manyi ndi omuntu atayagala ntalo, naye ate bw'okola ekinnyiizizza nkulaga nti kino kinnyiizizza. Nga ngenda ndeeta ekkanzu mu busungu obw'ekitalo nga ngiteekaawo sajjugala nagigolola. Kati maama we yakiraba nti kinnyiizizza n'amuyita. N'amugamba tokiddangamu. Yamuyita n'amugamba tokiddangamu. Toddangamu kumubogolera bw'otyo, mugambe nga bulungi. Kati omwana awera ne bamugana n'okuddamu okumpita. Ne bamugana mbabuulire omukyala ewaka waakwagala kituufu emirembe gibeerawo. Naye omukyala ewaka waba takwagala ddiya. Mubeera kabonango obeera ku mbirigo, ky'okoze ne ky'otakoze yeggwe. Nze nkiweerako obujulizi. Bambi omukyala yanjagala. Time kemu ng'omwana mu butuufu balaba wakoze oba okyakola naye ng'omwana akuyita beeko kyagamba mama ye ng'amugamba nedda genda okikole. Ng'omanyi baagala okulya balinga ki buli ssaawa kufumbiriza akulaba ogolola
obolongosa nyumba nakuyita obeko kyofuma mama nga bagamba nedda genda okikole. So naye ekyo kyonna kyava kuba nti omukyala omutima gwe oba nze naye omutima gyaffe gyali gyasiimagana. Nange nali mwagala ge mazima era siina kikyamu kyonna kyemwogerako. Siina era nabeeranga open nga ndi open naye. Abrafno opotoka sebiye kan win heart. Mo me mun hwea bibi kadama for mu win mu madam heart. Send the family Dubai are going to. Na sisi ana de ache na de asem ko da sisi na na family. No hala mti so big boom. Me be madam say. Na fi say good morning. I'm saying good morning. Me ta de ache. Na say madam, it's not easy today. I dream about you. I say I dream. I can't madam. I'm say I dream about you, me and the new baby and you and the kids and your husband. We go to kind of say excursion or Dubai or school. Wow, this is so nice. I'm saying yes, madam. That's the reason why I sleep more, because I love the dream. Because really, then if the new baby come, we are going to excursion. I'm saying, bam, me a bonio. And so papa be shower. Oh, madam, do you need water? Madam, unim, and yet the be an ebeka say, do this. Oh, hanwaye. Who's what one, madam? Had the water. Do you want drink? Win their heart. You are free to go. Hey, I'm good to Ghana no. Me to ade bia na scan na senti me buy no. Me hu se na me respect mo. Me hu se na me patient mo. Sisi na edwuma no do so kra me tibisu because me ko Ghana say scan me nya. Win their heart kadama girl. Period.